Yes sir. Mu motoka okutono wa Formula 1 njagala omulye points omuvuzi avuze gye tuyita fastest lap oba omwetolo ogukyasinza okubeera ogw'amangu zaafuna. So vamos a points 5. Vamos a points 5. Nterezamu. Vamos a points 5. Singa wanajja mu 10 ebisooka. Byonna byoterezeza bifu. What's up, Peter? Vamos a point him. Nigga good. Ziga sana. Kiba kyamu point. Kiba kyamu point. Kyakumala last season. Bwe twatandika season eno twabagamba nti ekimu ku bijjiddwawo ye fastest lap kiba kyamu point. Ekisemba tugende mu kannya. Yes sir. Okuva 2-23 njagala ompe omusambi asambiddeko Arsenal senior team enkulu ya Arsenal ne Manchester United senior team ng'omusambi asambidde tiimu zizo zombi. Alexis Sanchez. Rubini Van Persie. Babili abimwesa. Chidobe. Aiden Heaven. Chidobe bali bati yabasambira mpira gonna abaseno senior team yakuba kuguno ogwabo no under 21. Heaven ndiye yamala balo zako nagamba hapana. Mbasibudde mbulungi. Stable. Yes sir. Penalty bajetegekera bulungi. Njagala owulirize bulungi ompe ansemu ye baba nedda. Yes sir. David Beckham omanyi. Moli. Wale sinomanya koji. Specialist. Free kicks obijeria singo omanyabo. David Beckham yali nkubiwa free kicks mulungi nnyo. Era okumanya yali w'amaanyi. Free kicks yateba mu Premier League zisinga obungi okusinga free kicks za Ronaldo Cristiano ne Thierry ng'obagasse. Bogatayinule ne Ronaldo free kicks ebakuba David Beckham ziyateba zisinga ez'abantu. Kituufu oba kifu? Sebo kituufu. Penalty yatukubye ebbali. Kyamu. Tugeze mu Kasiwa Wongo. Yes sir. Ono yali muzanyi wa mupiira. Yazanyirako mu kilabu yemu ne Andrea Pirlo. Yazanyirako mu kilabu yemu ne David Villa. Fabio Capello yaliko okuba omutendesi we mu kaliya ye. Yawangula omudaala ogwali gusukka mugumu ogwa Champions League. Ye muzanyi alina ekyafaayo ekyokuteba goals ennyingi okuvaako ebweru w'entabo mu Premier League. Yani What's up, Peter? Frank Lampard. Come. Lampard Frank. Gama wange. Mayo kolofoni. Nenga baba kunyata mbele ni vibe. Ola mpole kwao. Ebinyeka leo tunafuna kubyenyanja. Yamwa tukanga tegwa. Abavugize bekanda gano bagamusajja waffe. Ekyali tulema okulya ku kyennyanja. Mwine wagaruka. Nagaruka. Ogumire nkempa ngo nenga amaani gakwire. Ngumire. Ogumire. Nkabwa maani. Tokabwa maani. Kuruga mukasheshe. Ngumire. Kale. Agumire ng'eyiba. Katudde mu lulimi olwaffe endawula lwawulira obulungi. Ronaldo Cristiano ne Leo Messi
Njagala ompa omuwendo gwa tricks bonna gwe bagasse ze bakateba mu mpaka eza World Cup. Ziri 3. 3 ngaha kitegeeza nedda ziri 0 nedda tewali mulala eri emu. Ronaldo jabba Spain mu World Cup wa 2018 wagwa 3-3. Ekiddako njagala ombulire omusambi Ousmane Dembele kampeni gye yasemba okuwangula La Liga ne club ya Barcelona. Yali season ya 2021. Nedda. Mungu. Waswa Peter. Bila bimu. Nedda. Yali 2023. Kono bwokuwanika mwino microphone jedize baba. Tujiwa yo wote. Mwine. Mpamanya gwe mutendesi wa club ya Lyon. Okay. Chayanga. Wichiriza. Waswa Peter. Paul Fonseca. Kamu. Mwine. Formula 1 season ya 2025. Ijagenda mu maaso. Njagala ombulire driver akulembedde alina obubonero bumeka. Oscar Piastri alina points 325. Erega Godfrey Oscar Piastri 324. Kamu. Mwine pozi no wagira kilabu cha Ayeruyanga. The Gunners. The Gunners. Okay. Bobo agira Arsenal. Njagala ompe omuzanyi gwe mukyasinze okutunda sente nyingi. Uyapayo yamu. Alex Sanchez. Waswa Peter. Florian Balogun. Yeah. Wagweleze usatu. Asa ni mtundo ukadasa kumutano. Wado sola no kumpa Chamberlain na iba mtundo ukadasa kumutano nga banguza Liverpool. Asa ni mfula wefu zibize na ye. Wazanye tunda wa rais. Ekiddako. Njagala ompa omuwendo gwa goals. Marcus Rashford bwe yakateba club ya Newcastle mugate. Akatiba golo 7. Busatu. Ebintu ebyo yabakubye. Njagala ompe ebyava mu mpira gwasemba okuzannyibwa wakati wa club ya Arsenal ne club ya Chelsea nga basinkanye mu final ey'ekikopo kyonna n'omwaka ogwali mu final eyo. Ekikopo nga kya Bulaaya nga kyaki? Kugambye ekikopo competition yonna. Arsenal yakuba Chelsea 2-0. Anedda Chelsea yakuba Arsenal 3-1. Abamanyi Arsenal bayisedda. Waswa Peter. Yo. Yali final ya 2 ya FA Cup. Arsenal yakuba Chelsea 2-1. Kamu. Mwino gumire. Tazo penalty. Leo Messi ye muzanyi akyasinze okubeera omukadde okuteeba mu final eya World Cup because ekyo yakikola. Edition yasemba bwe yateebwa goal nga goal ezimukozi yateeba Bufaransa
ng'alina emyaka 35 n'ennaku 17. So bwe yakikola ekyo kyamufuula omusambi ekyasinze okubeera omukadde okuteeba mu final eya World Cup. Kituufu oba kikulu? Kifu. Bakuwe. Tugenze mu kasiba buwungu. Mwine. Ono yali muzannyi wa mupiira. Yazannyako ne Leo Messi mu ttiimu zibiri ez'enjawulo. Yazannyako ne Zlatan Ibrahimovic mu klabu emu. Yawangula medal emu ya World Cup. Yawangula La Liga zaali 5. Abamu ku abo bamuterekakoko kwaliko ne Rafa Benitez. Ye muzannyi akyasinze okufuna yero kaadi z'ennyingi mu mpaka eza World Cup. Ng'ompa amannya ge. Sergio Ramos. Leda. How she does it? Angel Di Maria. Leda. Waswa Peter. Javier Mashiklamu. Kale tulinze kulabira abamu kulonda. Kale okyali ku radio Buddu, radio ey'omuntu wa bulijjo. Mwebale nnyo, mwebaliri ddala, mwebale nga ate mugyekumiddeko, mwebale nga ate muwuliriza ddakiika zaabiri mukaaga ezakayita ku ssaawa 5 ez'ekiro. Tukyali mu nteekateeka eno eya Track Sports Special nga bali mukubeera nga ate etambula semi-finals. Esooka olunaku olw'enkya tulina Bukenya Andrew Vipers ne club ya Arsenal, Antege Paul Chimbugwe ow'essaza erya Buddu ne club ya Man United, Alimbisibe Benson ow'essaza erya Buddu ne club ya Chelsea, ate ne Byondo Vianney owa El Cambio Liverpool n'essaza erya Buddu, kossa Mutebi Michael owa Arsenal ne Masaka Sunshine betulina olunaku olw'enkya. Njaga okujjukiza koko nti bannaffe abava Lekevu Restaurant tugamba nti tayo weefunire ekyenkya, weefunire ekyeggulo, weefunire ekyemisana, osobola okubeera nga ensonga zitambuza bulungi era nga abantu bano bagenze okujja mu studios wano wamma ggwe nga bakoleddwako dda bannaffe abava Lekevu Restaurant mu nteekateeka nga bwegezaako okubeera nga etambula. So naawe alina omukolo osobola okubeera nga toyitayo embeera n'ogitambuliza ddala bulungi, osobola okubeera nga tokuba ku simu noti 753 675 635 noti 753 675 635. Ensonga zonna n'osobola okubeera nga ate ozitambuliza ddala bulungi nagwe wenna awuliriza ey'omuntu wa bulijjo radio Buddu. Aneaza nnyo, aneazege okusooka ndambuuzako gwena eyekumbire ku mpewo za 98.5 ya radio Buddu, radio Muntu owa bulijjo n'antomeko ebyemizannyo 2025. Tuli ku mutendera ogwa semi-finals era ng'olunaku lwe mu studios tubaddewo ne mwana mulenzi kubayita Kauki Joseph omwogezi wa club ya Arsenal Vipers n'essaza erya Mawokota. Tubaddewo ne mwana mulenzi kubayita Katalega Godfrey omwogezi wa club ya Manchester United, essaza erya Buddu ne Masaka Sunshine A4C. Tubaddewo ne mwana mulenzi kubayita Mwene Muzamil omwogezi wa club ya Arsenal Sports Club Villa n'essaza erya Buddu, kosa Retute David omwogezi wa club ya Chelsea KCSA, kosa n'essaza erya Bulemeezi, kosa mwana mulenzi kubayita Waswa Peter omwogezi wa club ya Arsenal ne club ya Vipers. Ntandise ne mwana mulenzi kubayita Kauki Joseph omwogezi wa club ya Arsenal Vipers n'essaza erya Mawokota. Ebibuuzo okuviirako no mu ggwanga erya Uganda yazzeemu ekibuuzo kyabadde kimu n'afuna obubonero bwabadde busatu. Ebyokulonda yabyesonyiidde ddala era twagenza okubeera nga tuva mu bibuuzo okuviirako no mu ggwanga erya Uganda ng'alina obubonero bwabadde busatu. Bwe tugenze mu bibuuzo okuviirako obuli w'eggwanga azzeemu era ekibuuzo kibadde kimu n'afuna obubonero busatu. Ebyokulonda era yabyesonyiidde ddala. Ekibuuzo ekya brain teaser kyaganye n'ebyokulonda n'abyesonyiwa, ekya penalty kyaganye era nawe teyafunyeyo yadde akabonero n'akamu. Then kutta obubonero busatu n'egattako obubonero busatu, ewamu omugatte afunye points 6. Nenzizaako omwana mulenzi gwe bayita Mwene Muzamil omwogezi wa club ya Arsenal Sports Club Villa
essaza erya Buddu. Ebibuuzo okubeerako mu ggwanga erya Uganda byonna byaganye ku sayidi ye teyafunyewo yadde akabonero n'akamu. Then n'ebyokulonda yabyesonyiidde ddala. Twagenza okuva mu bibuuzo okubeerako mu ggwanga erya Uganda nga teyazzeemu yadde ekibuuzo n'ekimu. Bwe tugenza mu bibuuzo okubeerako wabuli w'eggwanga azzeemu ekibuuzo kibadde kimu n'afuna obubonero busatu. N'alondayoko n'ekibuuzo kimu ewamu omugatte ebibuuzo okuviirako wabuli w'eggwanga afunyeyo obubonero bubadde buna. Ekibuuzo ekya penalty akiyise bulungi n'afuna obubonero bwe busatu. Ekibuuzo ekya brain teaser ekikye kyagaanye naye nga yalonzeyoko ekibuuzo kyabadde kimu then nkutte obubonero busatu bwa penalty n'egattako obubonero buna okuviirako wabuli w'eggwanga n'egattako n'akabonero kamu then ewamu omugatte afunye points 8. Anezezzaako omwana mulenzi gwe bayita Katerega Godfrey omuwagizi wa club ya Manchester United essaza erya Buddu ne Masaka Sunshine FC. Ebibuuzo okuviirako mu ggwanga erya Uganda yazzeemu ekibuuzo kyabadde kimu n'afuna obubonero busatu. Yalonzeyoko ebibuuzo byabadde bibiri ewamu omugatte mu local sports n'afuna points 5. Ebibuuzo okuviirako wabuli w'eggwanga azzeemu ebibuuzo bibadde bibiri n'afuna obubonero 6. N'alondayoko n'ekibuuzo kimu ewamu omugatte n'afuna points 7 ng'azijja mu international sports. Ekibuuzo ekya penalty yakiyise bulungi n'afuna obubonero busatu ate nga brain teaser byaganye n'ebyokulonda n'abyesonyiira ddala. Nkutte obubonero busatu n'engattako 5 n'engattako 7 ewamu omugatte afunye points 15. Retute David omuwagizi wa club ya Chelsea KCCA n'essaza erya Bulemeezi. Ebibuuzo okuviirako mu ggwanga erya Uganda yazzeemu ekibuuzo kyabadde kimu. N'alondayoko ebibuuzo 8 ewamu omugatte n'afuna points 11. Ebibuuzo okuviirako wabweru w'eggwanga azzeemu ebibuuzo bibadde bibiri n'afuna obubonero 6. N'alondayoko n'ekibuuzo kibadde kimu ewamu omugatte n'afuna points 7 ng'azijja mu bibuuzo okuviirako wabweru w'eggwanga. Then ekibuuzo ekya penalty naye yakiyise bulungi n'afuna obubonero busatu ate ng'ekibuuzo ekya brain teaser kyagaanye n'ebyokulonda n'abyesonyiwa. Nkutte obubonero busatu n'engattako 11 n'engattako obubonero 7 ewamu omugatte afunye points 21. Owaswa Peter omuwagizi wa club ya Arsenal ne club ya Vipers. Ebibuuzo okuviirako mu ggwanga erya Uganda ebibye byonna bye bamubuuzizza ebibuuzo 8 yabizzemu mu butuufu bwabyo n'afuna points 24. Ate yakomye ku ekyo n'alondayoko n'ebibuuzo 10 ewamu omugatte mu local sports n'afuna points 34. Ebibuuzo okuviirako wabweru w'eggwanga azzeemu ebibuuzo bibadde 6 n'afuna points 18. N'alondayoko n'ebibuuzo 10 ewamu omugatte n'afuna points 28 ng'azijja mu bibuuzo okuviirako wabweru w'eggwanga. Ekibuuzo ekya penalty yakiyise bulungi n'afuna obubonero busatu ate nga brain teaser eyiye yagiyise bulungi n'afuna obubonero busatu. Then n'alonda n'ebyabalala bisatu ewamu omugatte mu brain teaser n'afuna points 6. Then nkutte obubonero busatu n'engattako points 34 n'engattako 28 n'engattako 6 ewamu omugatte afunye points 71. Abavuddemu olunaku olwaleero ye mwana mulenzi gwe bayita Kauti Joseph omuwagizi wa club ya Arsenal Vipers n'essaza erya Mawokota yakutte ekifo ekyokutaano olunaku olwaleero ne points 6. Mwana mulenzi gwe bayita Mwine Muzamil omuwagizi wa club ya Arsenal Sports Club Villa n'essaza erya Buddu yakutte ekifo ekyokuna ne points 8. Kosa Katerega Godfrey omuwagizi wa club ya Manchester United essaza erya Buddu ne Masaka Sunshine FC yakutte ekifo ekyokusatu ne points 15. Ate nga bayiseewo ogenda ku mutendera ogwa finals ye Retute David omuwagizi wa club ya Chelsea KCCA n'essaza erya Bulemeezi yakutte ekifo ekyokubiri ne points 21. Kosa Owaswa Peter omuwagizi wa club ya Arsenal ne Vipers akulembedde olunaku olwaleero ne points 71. Kale oli kulete budde omuntu wabijjo tutandikire wa Mwine Muzamil. Mwine tutandikire awo. Biganye wadde wakingambye dda. Tukiddamu tumira ku bantu tulinde omwaka ogujja tomanya
Asooka okutumirako maama wange ali awo Seeta abadde awuliza ku 95.5 tumireko n'eminywanyi gyange Dennis Bana biri mitayirwa mu kibuga Masaka Katongere Jamiro obaddeko Sichanso obaddeko Isa Sega omusajja w'amaanyi ddala Kamya nabo obaddeko Jajaluwa nabo obaddeko Kizza mwena mubaddeko tumireko ne muzeeyi wange ali awo Ssuumwa awo dada twagala nnyo Owegolo bigaanye alina omwaka ogujja mutuufu nsogera ddala ntumirako muganda wange Charles bwe nazze naye aliawo reception ye bali kuntambuzanga bulungi ntumirako Jimmy naye tubadde tutambula ffenna kuba twatandika osa taata wange John Buzimba abadde akola buli kimu okulaba nga nkola ki nga nzija wano nantumirako ne maama wange mukadde Nakalima Rose abeera Golo ne taata wange Mzee Sebuko Sebastian baagala nnyo kati bigaanye tulina omwaka ogujja mwenge oli nnyo kati tubira ku bantu nebaza buli abadde ku Radio Buddo n'abampagidde kale tuyanza nnyo tweyanzeeke ffe tugenda kuba nga tuwumulamu olunaku olw'enkya ye Bukenya Andrew Vipers ne Club ya Arsenal Ntege Paul Chimbugwe Wabuddu Man U Vipers ayimisibwe Benson Wabuddu ne Chelsea Byondo Vyano wa El Cambio ne Liverpool Kosesa za Elia Buddu ne Mutemi Michael wa Arsenal ne Masaka Sunshine mwabagenda okubeera nga temujja olunaku olw'enkya mu nteekateeka eyo Waswa Peter ne Butute David be bayiseewo ogenda mu final era bannakyazanga mujja kubeera nga ate mubalabira mubalabe engeri gye battamu ebibuuzo abaana bano bakugu bamanyi abavuddemu si biva nti babi tebamanyi naye oba oliawo omusete gubadde gwabwe mu nteekateeka eno katumulemuuko tugine eddakiika esembayo